This is from KITALO Rev Bitalo byerere eruye no hanti omukulu abadde amanyiddwa nga Rev Fr Joseph Kasambula yagambibwa kuba nti yattiddwa akawungezi k'eggulo essaawa nga 12 yasinga ono yabadde atwala Kiyindi Mityana Diocese. Omukulu ono yattiddwa ku faamu ye ebadde etudde ku ttaka eriwererako ddala acres 15 era nga kigambibwa nti ettaka lino amaze nalyo emyaka egiwererako ddala 2 era nga buli omu abadde akimanyi bulungi nti ettaka eryo liri wabula nga kigambibwa nti abadde atutta akabanga akawererako ddala nga atalirambulako olwagenze mu maaso okuba nga ate alirambulako yasanzeeyo abantu abaali esenzaako we yatooye oda baveeko munnange bagenze mu maaso okuba nga ate bamutuga kitalo nnyo nnyini ddala so nga ate yo omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya wadde nga yalayira munnange wenjogere essaawa ne bamuzizzaayo mu kooti nga bagamba nti empapula ze tezaawera ebitabo bye tebyawera babyagala bibe nga biggwayo so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga DJ Jacob Omutuuze yes wadde nga bamulangiranga chairman LC5 omulonde owa Bunnamwaya gwe yavuganya naye mu kalukano naye agamba nti sijja kussa mukono era nga azzeemu okubanga atusa omusango gwe mu kooti agamba nti munange yamubba akalulu nkwanirizako omwagalo omulungi ku Fivijeda News era nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga ate ogyekomiddeko nkwebazaako gyotusizaako engalo olunaku olwaleero bw'atanaba kubanga osubscribinga nja kutegeeza nti mukwano genda mu maaso obere nga ate osubscribinga ku channel yaffe tunyumirwe nga n'okuyiga bwe tuyiga olunaku olwaleero Uganda Court egenze maaso okubanga ate esalira omukulu omugagga omuvundu okuva mu ggwanga erya Sudan amanyiddwa nga Lawrence Malongo yes ebbanga eriwererako ddala lya myaka 6 mu kkomera era nga ono bamulanga gwa kuba nti abba gold abalirwamu ensimbi eziwererako ddala $, akakadde kamu so nga ate bobozizizza muze Uganda kigambibwa nti zibalirwamu obukadde 17 embeera bwete bweyimiridde omukulu ono kigambibwa nti akavuyo kana ak'okubanga ate gold obanga apumpanya gold yaketabamu n'omukongo omu wamu n'omu Ethiopia omu era nga wenjogeera bonna bano bakwatiddwa ne baberanga batwalibwa emabega w'emitayimbwa okudda ku mukyala amanyiddwa nga Judith Babirye ffenna gwe tumanyi obulungi ennyo omuyimbi wa gospel nakinku atengera n'ebyobufuzi abigwamu yes yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'agenda maaso okubaako ebintu byawandikaawo ku social media platforms naye nga munange bikwasa ennaku ono yatunnyonnyodde nti agenda maaso okubanga ate afuna obujjanjabi era ne yeebaza famire ye n'abasawo we okubanga ate bamujjanjaba olw'ensonga nti abadde asafaringa kye bayita depression afuna ebirooto ebyentiisa afuna fear apanikinga kwegamba obulamu bwe yononeka naye nga buva kuki kiva ku kuba nti munange abadde afuna kye bayita violence oba gender balance violence okitegeera aze afuna okutulugunyizibwa eri abantu bano bazze afumbirwa tunajjukira bulungi nnyo nti mwaka gwa 2005 omukyalo ono yafumbirwa omwami amanyiddwa nga Samuel era nga yamufunamu omwana ow'obuwala mu mwaka gwa 2006 wabula nga tebagenda maaso okubanga tebawukana mu mwaka gwa 2009 era nga mwaka gwa 2018 omukyalo ono yavaayo n'agenda maaso okubanga ate afiringa divorce bw'atyo n'abeera nga ayingira obufumbo bujja bwe yayingira n'omukulu amanyiddwa nga Paul Musoke wabula nga twategeera bulungi nnyo nti ebyamujja mu bufumbo buli yali domestic violence omusajja yali amuyisa bubi kakati buno ba Paul Musoke bwe yafuna obujja ffenna twakimanya bulungi era nga ba social media in-laws mwakola kyamaanyi nnyo okubanga musabira obufumbo bwo ending in tears olw'ensonga nti omusajja yali mufumbo mwayogera bingi nnyo nga bw'okiwulira ebintu ebyo byavirako omukyalo n'okubanga ate abikaminga depressed and stressed nga bw'okiwulira yagamba nti ebintu ebyo tebyamuyisa bulungi n'akamu n'akatono ddala era nga kyamuviirako okubanga yeetaaga alabe abasawo kubanga yali ayagala kubanga yejja mu bulamu bwansi eno naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga yeebaza omutonzi okulaba nti embeera ye ey'obulamu egenda ekyuka era bw'atyo n'ategeeza nti tali willing kusigala nga ayimiridde okuleka bakyala banne abayita mu mbeera efaananako nga yejjazze ayitamu babeere nga babonaabona n'abategeeza nti bajja kubanga ate embeera eno bagiyitamu bw'atyo n'asaba gavumenti ekwatire wamu nammwe mwenna bekikwatako musobole okulaba nti mulwanisa ekintu kino eky'abasajja oba abaami abakola ki abatulugunya bakyala baabwe mu bufumbo so nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo bw'atyo naye n'agenda maaso okubanga ate yeegaana ebyagenda maaso okubanga bitambula ku social media oluvannyuma lw'akatwiti akakolebwa fake account nga kagamba nti omukulu ono yagenze maaso okubanga ate asaba mukoddomi we tubbi omukulu amanyiddwa nga Rickman Dawale wabula ategeezezza nti oyo yenna akakasa nti ddala tweet eyo ye yagikola aveeyo amulumirize wakubanga ate amuwa ssente n'agamba nti ye kisookera ddala accounts ze zonna ziri verified okitegeera zirina
blue tick so gundi yona account yona ekola ekintu nga tichina blue tick omanyirawo nti biri fake mbufunze ebyayogerwa abyeganye tasabanga ko mukodomi we diary okudda kubagala na ababiri yes okuli omukyala amanyiddwa nga Audox yawo wamu n'omukulu amanyiddwa nga Grand P ababiri bano bakwatagana omwaka ogwedera nga love yatinta nnyo era nga ba social media in-laws bayogera ebigambo bingi ne bagamba nti omukyala ono ayagala omwami ono lwa ssente teziba kuba ssente yandibadde takikola so nga atabala bagenda maaso okubanga bagamba nti ababiri bano bakwatagana lwa business bayina ebintu bagenda maaso okubanga ate ba promoting oba batumbula naye gwali mukwano gwa Namadalanze kyenkugamba gye buvuddeko omukyala ono yagenda maaso okubanga ate asuulawo bba era nga ensonga ze yali abesingako kwe kuba nti bba yakola ki yamukiitingako wabula omwami yagenda maaso okubanga amwetondera era nga wenjogera omukwano gwazzeewo dda gusaza kimu nga kibiriti era nga munange nga bw'obalabaawo buli kimu kyatandise okubanga kitambula malidadi sana yali yamukyawa naye kati yakomyewo amazzi gakulukutya gigali gakoze ki gakulukutidde okudda ku mukyala amanyiddwa nga Winnie Nwaje ono ebigambo bingi ebize bimwogerwako okusinziira ku nnyambala ye yes era nga lwe lutalo lwakyasingire ddala okubeera nalwo wano ku social media ba social media in-laws ba left right okusinziira ku dressing code ye yes nga ye omuntu agamba takiinaako buzibu era nga yakoze ka video ako nagenda maaso okubanga ate ayanukula abo abamugamba nti lwaki ayambala bwatyo yeswaza bwatyo bwe yabagambye nti mwekole ki nga bw'okirabye okudda ku mukyala amanyiddwa nga Masolo Queen Bad Black ono yagenze mu maaso okubanga ate alagirako bannayuganda bwerere n'abategeeza nti alina emyaka 32 aliko abaana bana yes alina omwagalwa atemera mu gy'obukulu 24 era nga atugambye nti naye akyali sexy goddess okitegeera akyali wa tabu nyonyini ddala alina kawato kali kennyini supalubalula alinga atazaalanga kombufunze agenda maaso okubanga teyenyumiriza mu mubiri gwe weewaawo wadde nga yazaalako abaana bana abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe kakati no waliwo ssekadama eyafiiridde ku mulimu olunaku olw'eggulo mu ggwanga erya KITALO yesterday or yesterday but one yes naye nga amawulire ge gagenze gatambula omubiri gwe gujja kuba nga tegutuka mu ggwanga lyattu Uganda essaawa yonna kakati okudda ku mukulu amanyiddwa nga Arthur Kaima ono gatumumanyi bulungi nnyo nnyini ddala ku TikTok abamutegeera naye yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate aliira abantu b'ekkata obuwuka ngera wogenda okubanga ate omuwulira mu bigambo bye mwe babidugu b'ekkata ngamba bano bassekadama b'ekkata abasiiba bambologera kikita munneesonyiwa bwe mutanneesonyiwa mugenda kwetugumbulira ku munyaanya nze mbabuulira anti ate nafunyeyo ebbina ly'envunza ngamba lissekadama ly'ekkata lijja lintiisatiisa Saudi tetuli wala tujja kukunoonyera tujja kukolako omanye ekyango by'amagye gwe omanye ekyango by'amagye tosobola nakwafoodinga kamwa temwemwa ojje nawe ng'obologera ku musajja alinga nze alina klasi ssekadama we Saudi wabanga alina kyakusinga ng'akusinga klasi nga nze Kayima jangu nebuuzeeko mu bulungi totandika ate kubologa bya kisiru bwe mbagamba munno mwekuba obusabbuuni nnimba waliwo wane yeetisse engule ey'okwekuba kasabbuuni nga ssekadama w'ekkata taliiyo eyengule mwagiwamba you have the crown when nabagambako ne mugenda ne mwasembolinga abaana ab'obuwala ab'ebbeeyi mubatutte ku beach mumpeereza video ngayo mubatutte ku beach era ffe tulina n'abakazi tetwekuba busabbuuni mu kifo ky'abaana abandi obagulira fish ne chips ne buwayini obw'ebbeeyi nga buno bwennywa mwadda kubateeka ku bokisi z'abijanjaalo omujanjaalo ogwo ogwa nambaale n'oyo mukene w'ababangale gwe batunda simanyi wano bamutunda riyale emwemu okitegeera ne mubawa nemulaba nti mukoze nnyo probably oravao ne mugenda mutandika okwekumesa sage y'emikka eyo muzirombeto zammwe mbasekeredde naate bambisibanenya the reason why you really hate me is because I'm pretty. Oh yes, take it or leave it.
bo Afghanistan bongedde okubanga abatabulira ddala bannayuganda era nga buli omu aboogerako bibye. Ngenda kubanga nkulekera omukyala amanyiddwa nga Anti Kaduka, nkulekera omukulu amanyiddwa nga Golola Moses, omukulu amanyiddwa nga Amoti Ombalanguze, wamu n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa, nga buli omu awa endowooza ye ku nzija y'Abafghanistan mu ggwanga lyattu Uganda. Kansaba omutonzi atakumira mpera abeere nga akunkumira. Nsigale nze Fijerensi Ankanga bulijjo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Mujye baleko baganda bange. Ndaba mwenna ku page mu kifo ky'okupostinga nti abaana badde ku ssomero. Mu kifo ky'okupostinga nti bannange kafyu baamuteeka ku ssaawa ntonotono. Mu kifo ky'okupostinga munnayuganda munnammwe eyabula oba ne mukola hashtag ya free kajubirumbuye mwenna mutunudde ku Afghanistan. Kati nawo omusajja waabaagala. Kyasinga okubamanyako bannayuganda mwagala nnyo ekintu kye bayita okwegadanga n'okukomba. Ekyo kyabamanyi. Akibamanyiko kyovula banga abatega bakazi. Muddawo mwasaamirire oba wakafuga emmotoka osimbula okuva mu kibuga okutuuka eno ebweyogerera oba ogenda ntindo oba ogenda wajjaamu mungi ssaawa 3 nga kafyu bakutte temusobola kuwayo complaints singa ezo ye abamanyiko kimu kasita mutunula awali abakazi awali nabunnyanga mwenna mwasaamirira. Mu kifo kyo bana ekintu ky'okusibwa tolowooza nti buli muntu gwe basiba aba n'omusango. I'm telling you 98% of the prisoners tebalina na kye bamanyi. Poliisi eyinza okukera ku makya ne basanga okukuba mwenna ne bayola ne batwala. What are you going to do? Ogenda okutuuka mu kkomera nze nasibwako ng'obuuza omuntu gwe bakuleetera kimbu baatusanga kukuba nga tutambula na guno ogwakawano mumazeewo mwaka. Baganda bange mu kifo ky'okulowooza nti lwaki Abafghanistan bajjidde mu season omusajja gye yabagambiramu tugenda mu third wave. Ebyo tolirowoozaako mulidde bakazi mulowooza kwebaka bannanga abasajja kyovula nga abakazi babavuddeko nnyo batandike bakole. Mwenna muli ku kintu kimu obalaba abawala abeebise olaba n'Abasomalia abalina amannya agamu agaasirira bakyabalemye okukwana. Bali wano mu Uganda bamaze namwe ebbanga batuteeka ekisenyi kyonna bakimazeewo. Awalala mugenda okulira nga basengulawo mu kisenyi awamu naye awaali Abasomalia tebakubawo tebayonoonawo. Muli awo mu kifo ky'okwogera ti bannange tugenda kubeera tutya bannange ne mutandika okupostinga nga mugamba ddala kino kituufu. Muli mu kwasaamirira, muli mu kuleekaana, temumanyi na kigenda mu maaso wabula mwesibye kuzinna bunnya mwenna mulowooza kupimpina. Ebirowoozo by'abasajja bali mu Uganda mwenna mulowooza kupimpina. Byebirowoozo byammwe kwe bibeera. Kwe bibeera ebirowoozo byammwe oba okitegeera. Mwemanyiize okulowooza ku bintu ebirimu amakulu. Abaana babatadde badde mu masomero kubanga ensi ezasingawo okukosebwa covid abaana bali mu masomero wabula mwe muli bana barenda abala Afghanistan yabamanyi nti abategesa kutezina kunya mwenna obwongo n'abutwala kyovula banga tujja kubawasa oba okitegeera si mu bubi naye twogere ku bintu ebiyamba eggwanga n'ebitereza eggwanga. Uganda yesunga Afghanistan first and foremost abawala baabo abawala bo benyini they are very beautiful women nola babakweka etegera ate badde yekweka ati banajja mu bagenda kwa bakolezi bagenda kwa beyambudde bulungi ngola buchokaji naye face ogira bulungi naye bazikweka face naye bakazi balungi so buli munna Uganda kyemmanya abesunga naye alampozi kitwaliro boziza nti babaze bana bana muno mu Uganda etegera bali expensive. So nga watono bano so kubera mu Afghanistan no mane wiki namba ngo mwade nusu 10 ngo mikana ko mwachi 10 kwabo bala banseza balo za seza vijina bali alabanga mwade 10 cha dola baba jja kwepakira kwanga imotoka ya Red Cross ebigeno kwanga batambuza ekitegeera ngaisula abwirire bochiga omugabo ga indikazo ebimotoka ebyo nga bimusula ku lujji buli omu agenda kasomu twetutu erasoka twewe wali enambo otulonde mbe twagala buli mwana nde mbayagala okitegeera olonga mukozesa olulimi ki of course abamu tulinga bamukaaga tulinga abantu mukaaga nti okubale bakyogerako nti Afghanistan bajja twatatekerawo okutwenyera kati naku 2 sebaka ndi mu kusoma Afghanistan alise ebigambo ebimu tusobodde okukola ki okubiyiga ku bigambo ebyo ebimu byoyizeeko era musane nga abatali makanya n'osumana kanakiri mukazi gwo nkubye singa lumanyi nti nkwagala
lakini malaika walimasala kana akida da nyamba tugende fene waka sakbira para sakbira kana da laki da hidi kupakira mukwano abamuntu libagumunja Afghanistan banabaze tulikushiwa dini olwo kafanya solo buto nawo bisochi kuyama nti ogenda okola ekivu bana njagala kusabira essara eri abasajja abayina omululu abeeweze okwana ba refugee abava Afghanistan. Mpulira nti beewera balaba abakazi abo abawalabu bazungu bawalabu abo babagamba nti beewera mbu n'abakyala abafumbo bali mu kweraliikirira. Kusooka banayika mbajjukize obufumbo ndagaano, ekyokubiri obwenzi kibi, ate mbajjukize nti okukwata refugee abadde yeetaga okuyambibwa ate n'okozesa position gy'olina oba avuga boda oba yeetaga mmere n'okandika okumugyamu omukwano emboozi z'abakulu olw'okuba obawa emmere kibi. Mukama yakitugaana, tekikolebwa. Tulina okuyamba bamulekwa, bannamwandu n'abo enfuuzi. Tulina kikola mu mwoyo omulungi, si nti lwakuba ngenda mukwanako omwana we. Ekirala kyenjagala obbagamba nti okwana si kubi, era nze ndi pulezidenti wa association gye bayita Uganda Kwanalinga Association eyo ng'eyigiriza abavubuka enkwana ennungi, tebasuuya okutegeka okuyingira mu bufumbo. Era abakyala bangi, ono omuvubuka kye nabamuyamba ono Brian Isiko yakwana Honorable MP, ate Honorable MP n'akola ki? N'amusibisa. Bana ekintu ekyo kyali kibi era kikyannuma. Naye kati muka bw'aba akitegese nti wabeerawo entegeka okwana okuwasa, simanyi Mukama banaakitegese naye tokikaka. Bawaliwo bano aba United Nations bakoze bano abali e Congo ne Haiti bakozesa ssente n'emmere okuexploiting, ebagiyita sexual exploitation. Ate ekyokubiri nekyo abagiyita human trafficking. Kati bananga abagenyi baffe bano babazze ologazirani ako nze ngezinira zinagenda okulaba eno embeera ng'olina okutuuka ne weezinira kubanga ojja n'onoonya g'ozinira nga naye talabika. mbadde manyi obazinira Abafghanistan abayingirawo. Abafghanistan bano nabo bali ku kizibu nabo nga bakigirebe nga bakitegeere kubanga munnange embeera tebatuyingireyo ne baleeta covid, abantu abo bayinza okuba balina akawuka. wabalabe balwanidde ennyonyi? wabalabe balwanidde ennyonyi? bannange batuleke abasajja beeno tetwagala Abafghanistan, twemanye era tulina abantu baffe ng'ono ono ne gwe mulaba ye PR wa Gola Talent Academy, omukyala yono omwogezi. ebigambo byonna bw'obyogera lwaki toyambala ngatto? Engatto zino nasazewo ne ŋŋamba ekintu kantandika okubeera nga nkikuba live eno embeera wetutuusiza ey'eggwanga nammwe mugenda kutambuza ebigere. okopa president wa FDC? asi president wa FDC amajaki kozi amulyati yayambalanga essuuti naye nyambadde kanzu. Embeera entuusiza wano y'embeera y'ebyemizannyo okubeera nga biri wansi nnyo, ey'okubeera nga ne muzeeyi yalema okunkolako ate sampa ez'amagye ze naayambala. Yes, bw'oyambala ekkanzu ennuma etaliiko kkooti obanga abika. Engeri gye ntaddeko omusipi kiraga nti nze ndi Ssaabalwanyi kubanga abasajja abaameggananga yajja nga ayambadde kati ate eno gy'olaba nzijja kozije bweswi era bwe nga nagijiikiiri oyinza nga mwana gwe ng'olina etumbwe. Omwogezi we era yagikujjako, omwogezi we yagiye kwambula. ow'ebitone era ne mukuzimba ssomero lya bitone era sikomye naku ekyo ne mukuzimba ddwaliro ly'abannaffe abalina akawuka ka siriimu enansana. Twagala tulabe nga tukwasaganya. Ekirala gavumenti eveeyo efe ku byemizannyo, efe ku nanziri twebaza nanziri omwana omuganda eyagenzi ye mwana yakasooka yekka okugenda mu Olympics n'atukiikirira. Omwana oyo tumufeeko nnyo, bambi tumufeeko, tumubuddeebudde. Muzeeyi yamufuneyo ne ku mmotoka. Ekintu ekyo kijja kuzzaamu nnyo abavubuka abava eno wansi. Ekirala baleme kutulinda kubeera nga tulinze golodi batuyiseeko. Nedda no. Queen Siba ali ku kiba nna. Queen Siba omwana oyo annange Queen Siba.
kwene siba era namugamba nti kati namufuniddeyo akabwa omanyi ebintu bye bya laavu kwata mpolampola namugambye kati eno struggle gye ndimu kamala okusooka okugimaliriza bwe naaba sinaba kukola ssomero bwe naaba sinaba kutendeka basomesa bagenda kutendeka dduyiro njagala nsomesa abasomesa baranka okusomesa mu masomero dduyiro embeera eno bannange nze mbezeeko ne laavu sikyalina egundi yenna feeling zizimbuzeeko nebyoya bimeze nzenna mu birevu abasoda bo bakuyisa batya kati abasoda munnange ebintu byakyuka baje ne baŋŋamba munnange twaje ne tufunayo balirwana wano ate balirwana bazibuzibu ne baagala okubeera mu control soda tebaagala onywe nnyo konso owange kasaba nkolerayo akalungi banzimbirayo ennyumba bannange banzimbira ennyumba banzimbira ennyumba buli kaseera nno ŋŋenda ne ŋŋamba oba mukazi ki oba ntwala ono pyala wange kwene shiba bannange omwana ono omanyi yajja yayimba kana akayimba mbwobeereyo mu bangalo ng'ate nze ye maama yo